Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakya gwa Red Zone TV. Wano nno waliwo ekiwandiiko kino kyasiibye kitambula ku mikutu egya social media olunaku olwajjo lwonna bwe lwazibidde gwampuliriza ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno ogw'Ekkumi omwaka 2024. Ekiwandiiko kino nga kiraga nti Museveni General Yoweri Kaguta Museveni yagonze n'aba nga yeetondedde abakulu ab'eggwanga erya United States of America eyabadde asabye okubeera nga bamwetondera General Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nga bwe tuze tukugamba yavaayo n'ateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti ambasada oyo gw'olaba mu kifaananyi amanyiddwa nga William W. Pop, ambasada w'eggwanga erya USA mu ggwanga erya Uganda, nti bw'anaaba tavuddeyo okwetondera kitaawe ne bannayuganda bonna ennaku z'omwezi nga 7 olunaku olwajjo essaawa 3 ez'okumakya ajja kuba amufulumya eggwanga erya Uganda. Kakati bwe twogerera ng'eyabadde ayagala okumwetondera ate bawunzise ye yeetonze. Okusinziira ku kipapula kino nga bwe ngenda okikusomera kyasiibye kitambula era ngenda kugenda maaso n'okukinoonyerezaako obutuufu bwakyo, wabula nga kino kiraga kiriko ne signature eya General Yoweri Kaguta Museveni era nga kiraga nti yagonze ne yeetonda olwa mutabani we, era nga bwe ngenda okikusomera nga bw'ogenda okuwulira ng'alaga yapondoose era alinga eyeegaanye ebigambo bya mutabani we ng'agamba bannange ekituufu ebigambo by'omwana bya mwana, ffe nga gavumenti si bwe tutyo bwe tutegeera era si bwe tutyo bwe tulowooza era ffe tetuli mabega waabyo. Nga bw'ogenda okuwulira mu kiwandiiko nga bwe nkugambye ngenda kikusomeramu wano mpola mpola mukutu gwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Olunaku olwajjo ye yabadde ensalessale era abakulu baalinze ab'eggwanga erya United States of America baavaayo ne bateeka embeera ku General Muhoozi Kainerugaba nga bamutegeeza nti ffe tetunnaba kubanga tuyina embeera yonna ku ambasada waffe era tetusuubira nti waliwo ensonga eyinza okuba nga emwetaagisa okwetonda, ate n'ekirala twali twetaaga okufuna kye bayita official request ey'okwetonda nga waliwo n'ensonga enkulu lwaki ambasada William W. Pop aba yeetonda. Kakati no njagala okutegeeza Muhoozi yamaze dde okuba nga ate asirika oluvannyuma lw'okuba nti yajjayo tweet eyali eyogerwako ate nga wetwogerera ye kitaawe, okusinziira mu kipapula kino nga bwe nkugambye ku kiwandiiko kino kyengenda okuba nga nkusomera nga mmaze okuva mu kalango kano tubeere nga ate tutambula ffenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Njagala kubanga nkuyitiratira mu kiwandiiko kino ekiteereddwa ku mikutu egy'enjawulo, wabula bwe kiba nga kituufu era nga ddala kyankomeredde kubanga tukimanyi bulungi nnyo naddala mu mbeera ng'eno wabaawo ebiwandiiko bingi ebibeera ebijingirire, wabula singa kibeera nga kituufu ngenda kikuyitiramu era kiba kiraga lwatu nti General Yoweri Kaguta Museveni yagonze n'aba nga yeetonda ku lwa mutabani we olw'ebikolwa bye yakoze eby'okugenda ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter n'ateekayo ebiwandiiko obaolyawo ebitaasanyusiza abakulu mu ggwanga erya United States of America era nekimuleetera n'okubeera nti yabadde ali supposed okuba nga yeetonda ku lwa mutabani we. Ekiwandiiko kino nga bw'okiraba wano ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nga bwe kyabadde kigamba. Ekiwandiiko kino nga kiraga nti kyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2024 okusinziira ku address nga kiva mu State House ey'eggwanga erya Uganda, PO Box 25497 nga bagiwandiise nga bawandiikira His Excellency William W. Pop, Ambassador of the United States, Kampala, nga bagamba nti retraction
of the undiplomatic statements by the CDF nti okusambajja oba okwesambajja ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa ebyateereddwa ku mukutu nga biwandiikibwa CDF oba Chief of Defence Forces ow'eggwanga erya Uganda. Ne bagenda maaso nga bagamba, I have seen some publications on the X handle, formerly Twitter, of the Chief of the Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba, declaring the head of the US mission in Uganda, Ambassador William W. Pope, a persona non grata by 9 a.m. East African time, Monday 7th October 2024. Nti mbadde wano nga ndaba ebiwandiiko ebitambula ku mikutu eja X eyaleetebwa Twitter naddala ku account eya CDF ow'eggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ng'alangirira akulira ebigendererwa bya United States of America mu ggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Ambassador William W. Pope okubeera nti ajja kuba agobwa mu ggwanga erya Uganda obutasukka ku Mande ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2029 ku ssaawa 3 ez'okumakya. Wano nno okusinziira ku kiwandiiko kino kugambibwa ekinaabanga kituufu nga kiraga nti Museveni bw'ati bw'agamba. N'agamba mbu be informed that this is not the position of the government of the Republic of Uganda, which has had fruitful bilateral relations with the United States for over 60 years. Nti njagala okutegeeza mukama wange nti gavumenti yange gye nkulembera teri mu bino era tebimanyi nako. Tetusobola kubeera mu mbeera eno n'eggwanga erya America nga tubadde n'enkolagana wakati waffe, enkolagana eyo esukka ne mu myaka 6. We consider the US a key development partner that has supported us with annual aid of $1 billion per year to handle health, military and other development projects. Nti tubadde n'enkolagana ey'amaanyi n'eggwanga erya America era tumutwala nga munywanyi waffe ennyo nga erimu ku ggwanga eribadde lituwa ennyo obuyambi kumpi nga bwa biliyoni namba eya ssente eza $, buli mwaka nga zino zituyambako mu byobulamu, ebyokwerinda n'ebyenkulaakulana ebirala. Please be reminded that the position of the government of the Republic of Uganda on international relations is communicated through the Ministry of Foreign Affairs. Nti n'olwekyo njagala okutegeeza ssebo mukama wange nti eggwanga erya Uganda bwe liba nga lirina ensonga yonna gye lyandyagadde okubeera nga bakommunikatinga naddala ng'ensonga eyo okwata ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga tubiyisa mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga, Ministry of Foreign Affairs. So tetuyita mu General Muhoozi Kainerugaba. I therefore urge you to consider our bilateral cooperation for the sake of our future prosperity. Era nkusaba tukonsidalinga era tusigale nga tukwasaganya oba nga tutwala mu maaso enkolagana yaffe ku lw'obulungi bw'ebiseera byaffe eby'omu maaso. Nassaako omukono Yoweri K. Museveni President, ne bakwata kopi ne bagiwa Vice President, ne kopi negendebwa Prime Minister, ne kopi negendebwa Permanent Secretary mu ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga, Ministry of Foreign Affairs. Ekiwandiiko bwe kityo bwe kiri, naye nkugambye singa kiba nga kituufu kitegeeza eyabadde asaba okumwetondera yawunzise ye yeetonze, wabula nga ku luno General Museveni yaba yeetonze ku lw'omwana we ebyo bye yabadde ataddeyo ebibadde biyinza okuba nga bireeta obuzibu era mu bufunze balinga gwe babituuzizzaamu. Mukutu gwa Region TV webale kubanga okyatugoberera, tuwuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako kuba tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukuweereza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.